Atenderezebwa gulumizibwe ekitaffe Tonda ne Mama Namugereka awanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira balamusiza nnyo bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke batuwadde nga tuli mu lugendo luno olw'okusenvula mu kukomyawo ekitangaala eri obulamu bwaffe eri maama waffe Nattimba n'eri obutonzi okutwaliza awamu kubanga ekigenda mu maaso si kya wano ffekka naye kitambulira wamu mu butonzi bwonna nga yenkomekkereza y'omugigi okutandika omugigi omuggya kye twandiyise age enkadde okuggwako nga tutandika age empya nga gwe mugigi nga tumaliriza omugigi ogwa obulongo bwa Mukasa n'obulongo bwa Kabaka Bulamu ate nga tuyingira mu byengera ebya Mukasa ekimanyikiddwa nga Golden Age mu Lunyaanyimbe. Weewaawo nga Katonda oli wa ddembe okulondobamu okugaana oba okuyigamu mu ebyo by'ogenda okubeera ng'owuliriza oyimuse era ozuukuse amazima agakutuddemu kubanga amazima agange si ge gago amazima gali munda mu ggwe nga Katonda eyeetengeredde so ebigambo by'ogenda okuwulira nga buli lunaku era we mbagamba we bitakkaanya na mutima gwo kubanga we watudde omwoyo gwo nga ye omwana akulimu akwasaganya obwakatonda bwo ne bazadde baffe mu bw'ekitangaala era nga w'oba osinza osinziriza mu bo ekintu kino Omulangira Bakalamuli yakisomesa n'enkyanalayizing n'endabira ddala tuzze tukole ensobi ku lw'ebyo bye twasanga w'obeera ng'omanyi nti nno Mukama Katonda ali munda mu ggwe ekitegeeza nti taata ne maama ne bajjajjaffe nga bali munda mu ffe tubasinziriza mu ffe we twesinza nabo tubeera tubagulumiza kubanga tuli bumu kino kirabika nga ekizibu okutegeera era nga olabanga akoze ekivve naye w'oba okitunuulidde logically weebeera nga ebirungo by'abazadde baffe ebitukola ng'ate bali munda mu bo mu ffe then w'okeera ku makya n'ogamba nti obasinza oba obafulumizza wabweru wo oba okitegeera kati kyekyo vampire kye yatusiba oba kye yatuteeka mu bitabo ne mu nkuŋŋaaniro ze nti twava mu kwesinza okusinza bazadde baffe munda mu ffe neebuuzanga lwaki edda abasajja abakulu oba katugambe ab'amaddiini bagamba ebyo ebyokwesinza sibyagala biki ddala kituufu baamanyanga baategeera kiki ddala lubaalo mutuufu kyali naye ne bamyemansula ne bagenda eri ekizikiza bo kye baalowooza nti kitangaala mpozzi ekizikiza kyali kya bulimba kitegeera twesinziriza munda mu ffe kubanga
tosobola kubeera nga osinza bakulu bo obagulumiza weesinziriza munda mu bo mu ggwe then ekitiibwa kyabwe ne kigulumizibwa kubanga obeera olaga nti toyawukanye nabo kubanga tuli bumu okuviira ddala eri bazadde baffe weewaawo olunaku olwaleero njagala kusooka n'obubaka bw'abakulu then tuyogere ku kigambo kino ekya Kitengejja. Waliwo posita gye naweereza ekwatagana ku bukulenge bwaffe babadde mu Runyaanyimbe. Njagala mpeekoko ekitangaala eri bakatonda bannaffe nammwe musobole okubeera nga mutakuula obwakatonda bwammwe munda mu mmwe muzuukuse kubanga byenjogera si byankomeredde nedda y'ensonga lwaki nkugamba nti londobamu nze tasiki yange ng'omutonzi nnyina kugabanako ku kitangaala ekyange nga nange bwe nkula okusobola okubeera nga tukulira wamu naawe buvunaanyizibwa bwo okubeera nga ky'obeera ozudde ogabanako eri nze n'eri abalala. Oba okitegeera katonda munange kyekyo obumu bwe tulina okubeera nga tuzimba kubanga ekyo kye tuli kitegeera. So tugenda kuyogera ku Kitengejja ono ku lw'okuba nti we naakirekeraawo Abaganda oba Abaddugavu tulowooza nnyo nti nno ebintu ebimu bye tulaba oba bye tuba tulabye ewalala mu lulimi olulala nti tebikwatagana ku ffe ne tubitunuulira butunuulizi n'otamanya nti nno kyekyo ky'oyina mu nnyanja ya jjajja Mukasa oba mu nzizi ez'enjawulo ze tuyita ez'Abannaalongo ewaffe e Buganda kitegeera. So tusooke tutandike n'obubaka okuva eri bajjajja then nzije mbaweemuko kiki Kitengejja watukwatagana n'obutonzi bwaffe mu bukulenge obutukola. Buno obubaka buvudde eri bajjajjaffe ku mutendera ogw'omwenda mu kakiiko akatwala sseŋŋendo ez'obwajjajja Ddungu nga bwamandiddwa omwami oba katonda munaffe muganda waffe Daniel Squanton. Amaanyi ge muyina eri obutonzi tubalamusaako bazzukulu baffe yemfe bajjajjammwe okuva ku mutendera ogw'omwenda era akakiiko akatwala sseŋŋendo ez'obwajjajjammwe Ddungu mu bumu. Tuli basanyufu okubawulizaako nate olunaku olwaleero. Tuyina essira tutadde essira ly'amaanyi mu kunoonyereza amayengo ag'ekitangaala agali eri maama wammwe Nattimba eri Galaxy mu Luganda simanyi oba tugiyita tutya n'obutonzi bwonna awamu era tubadde tulaba era nga we twetegereza engeri ebikolwa ebirungi ebyekisa endowooza eya buli kinnoomu mu kubeera obumu n'okubeera nga mutambulira mu mpulira ey'okwagala munda mu mmwe eri buli muntu. Ebyo bye bitono bye tumenyeeko ku ebyo bye tuzze tutunuulira ku sseŋŋendo yonna. Waliwo bingi nnyo ebikolebwa ebiyimusa amayengo ag'ekitangaala era njagala mukitegeere nti amayengo ag'ekitangaala
geetaagisibwa nnyo nnyini ddala. Njagala tuyagala tubategeeze nti ekyo kyonna kye mukola mu kwagala eri abalala kiteeka omuzimbo ogw'awamu eri obutonzi bwonna n'eri buli kinnoomu gw'olaba akwetoolodde. Bw'obeera nga tuzze ku sayidi endala ey'amaanyi ag'obulimba oba ag'ekizikiza nga gasinziirira mu birowoozo, mu mpulira ne mu bikolwa. Bino biriŋŋanga kamu ku lukumi ku ebyo eby'ekitangaala kye bibeera bitaddewo. Era ekyo kye mukola kitaddewo enkyukakyuka nnene, kubanga bali bagenda babulwa amaanyi, era engeri gye babadde bateeka omuzimbo eri ensi egenda ekendeera. Era y'ensonga lwaki temwetaaga kubeera nga mubeera mweraliikirira oba muwa amaanyi gammwe okubeera nga mubawa amatu gammwe mu bulamu bwammwe. Muteeke omulaka mu kifo ky'okubawa abo ab'amaanyi ekizikiza omuzinzi, muteeke omulaka gwammwe eri amayengo ag'ekitangaala, era musobole okubeera nga gabavaamu. Tunuulira engeri w'ovaamu amayengo ago era n'ogaweereza eri obutonzi. Tuyagala tubategeeze nti muyina obugabirizi obutaliiko kkomo, naye ky'olina okukola olina kubeera na endowooza ennungi ey'ekitangaala era empulira ey'ekitangaala ennungi, Bino byonna biri munda mu ggwe era nga birindiridde ggwe kubeera ng'obiteekako. Biseera bingi tuzze tulaba era nga twekenneenya engeri we mugenze nga mweyongera obusobozi okulondawo amayengo ag'ekitangaala. Ku lw'ensonga eno mu mugigi omuggya gwe tuyingira era n'enneeyubula y'emyoyo waliwo bangi abatadde omuzinzi eri amaanyi ag'ekizikiza, engeri we bakolamu ebintu byabwe era n'engeri gye bakoze ekisoboka okulaba nga amakyusa tegatambulira mu nteekateeka yago. Buli w'oteeka omuzinzi eri ebyo byonna bye bakola bibeera tebigatta na kuyongera mu muli eri ekitangaala. Naye buli w'oteeka omulaka eri ekizikiza
obeera oyongera ekizikiza okubeera nga kimaamira kubanga otadde ebirowoozo byo byonna eri bo. Era buli w'oddamu n'otunuulira engeri amayengo ag'ekitangaala we gagenda gasaanyaawo amayengo ag'ekizikiza, kino kikuyamba okubeera nga oteeka omuzinzi gwo eri engeri ekitangaala we kigenda ekisaanyaawo oludda olw'ekizikiza mu kkuŋŋaaniro y'entegeera y'omwana w'omuntu. Buli w'oyagala okubeera nga oteekawo ensi ennungi empya eri omwana w'omuntu n'eri obutonzi bwonna, kibeera kirungi n'otateeka muzinzi eri bikolwa by'ekizikiza. Kyandibadde kirungi oteeke omuzinzi gwo eri ekitangaala era n'ebyo ebikolebwa mu kitangaala. Buli bikolwa eby'ekizikiza we bijja mu bwenyi byo, buli bikolwa eby'ekizikiza we bijja mu bwenyi byo byaŋŋange, naye ate tekitegeeza kubeera nga obinoonya eyo gye biri. Teweetaagisa kubeera nga ogenda ng'onoonya ababi osobole okubeera ng'obaggyawo, nga newankubadde okisobola, naye olina okutegeera nti ebikolwa bino bibeera bissa amayengo go, era bangi abakoze eky'okugenda mu binnya eby'ekizikiza bakomyewo nga bategedde nti okulwanagana nabo tewaliiwo kalungi ke bafunyeemu. Ebiseera byonna tuzze tuyogera mu kukkiriza n'okusonyiwa. Era tuyagala okitegeere nti buli kizikiza kyonna ky'olaba eri wabweru wo era kiri ne mundaayo, kikweraga osobole okubeera ng'okiwonya. Okuwonyezebwa okugenda mu maaso kuli eri ggwe ng'omwana w'omuntu, eri maama wammwe Nattimba n'eri obutonzi bwonna mu ntegeera yaabwo ey'obwawamu mu bw'ekitangaala. Jjukira nti okubeerawo kwo mu kifo kino kyekyo ekyetaagisa akaseera kano. Buli w'otunuulira era n'omagaamaga eri ebyo ebikwetoolodde, weebuuze ekibuuzo kino: kizikiza ki ky'olaba? Era ddamu weebuuze ekibuuzo kino: kitangaala ki mu kadde kano ky'olaba?
oba bintu ki by'olaba ebiva mu kitangaala. Buli w'otegeera nti oyina amaanyi ag'okubeera mu kitangaala, otandika okubeera obulungi, otandika okuwulira obulungi eri mu kifo ky'olimu, era n'otandika okubeera nga ovaamu amaanyi ag'ekitangaala aganaayamba mu muzimbo ogw'awamu mu butonzi bwonna. Oyina amaanyi okukyusa obutonzi bwonna kubanga oyina obudde bwonna. Buli w'oba oyagala okuteekawo enkyukakyuka, tandika n'ekitandikibwako nga owa obudde eri ebyo byonna ebikwetoolodde. Era omanye engeri ki gy'osobola okubeera nga okozesa olabamu amayengo ag'ekitangaala eri ebyo byokka eri ebyo byonna ebikwetoolodde, kubanga amayengo go ag'ekitangaala gakwata eri buli kinnoomu, nga newankubadde babeera bamanyi oba nga tebamanyi, bayinza n'okuba nga tebamanyi na linnya lyo, naye tekyetaagisa. Ekyakuleeta wano kukyuka kweyubula, ekyakuleeta wano kukyuka na kukula, era ffenna tukulira wamu mu kaseera kano kubanga tuli bumu era tukikola wamu. Ke kaseera otegeere nti ffenna tuli baana ba ndeemu era tuli mu kino mu bumu, era tugyambuka mu makyusa okudda ku mitendera egya waggulu egy'entegeera yaffe mu bumu. Ffenna tuyina amaanyi munda mu ffe agasobola era agateekawo omuzimbo omulungi eri obutonzi bwe tuyita ewaka waffe ekiseera kino. Yeffe bajjajjammwe era tuli basanyufu. Yeffe bajjajjammwe ab'omutendera ogw'omwenda era tuli basanyufu okubawulizaako nate olunaku olwaleero. Weewaawo. Obubaka obuvudde eri bajjajjaffe. Kati nga tuzze ku mulamwa ogwokubiri ogwa amaanyi aga Kitengejja mu butonzi. Jjukira ng'abaana b'abantu oba nga bakatonda tujja tweyebula nga wenze mbagamba nga nti nno tutandikira kuva mu elementals oba mu buntu obutono obwegatta mu bumu mu billions obumanyikiddwa nga DNA. Okuva mu butono buyina obumu obwo era obutukola, era buli katono k'oli akakutuddemu kayina obukulenge nga naawe nga nange bwe nnyina. Naye waliwo ebintu bingi nnyo bye baatukweka, nga baabikweka mu bitabo ebya bannaffe. Baabikweka mu bitabo ebya bannaffe. Obukulenge buno bukwatagana
n'ekimuli ekya kitengejja. Abaganda mumanyi bulungi kitengejja. Abeera ku nzizi naye nga kimuli kya butonzi era nga kitudde ne munda mu ffe. Jjukira obukulenge buno we buviira ddala kuva wansi mu butono ne bujja ne bwegatta mu bumu ne bukola gwe nange gwe tuyita omuntu olunaku olwaleero, ate naawe otuuka ekiseera ne weeyubula n'ofuuka oba ennyanja oba n'ofuuka omwezi oba planeti, ne planeti nga yo naye ebeera n'obukulenge era butambulira mu muzimbo gwa wamu. Oba okitegeera oba olaba obumu nti just tweyubula bweyubuzi n'oyingiwala naye ng'osigala n'obuyinza. Obuyinza bwo butandikira kuva mu butono n'ogenda nga weeyubula n'okulaakulana munda mu ggwe. Nkaba Katonda tasiki yaffe kwe kuzuula ebyo ebitukola. Bantu bangi nnyo bendabye era bentegeezezzaako ne banyooma nga ndaba bayina era babadde bagenda kuweebwa obuyinza obw'ekika ekya waggulu n'omugambako naye n'agaana okubeera nga akkiriza, ate nga mu butonzi tewaliiwo kisobola kubeera nga kitandika mu bwakatonda bwo nga tokiriko organizinze. Buli woowakana obwakatonda bwo nga weekiri era tekyeteekako, buli wookikkiriza nga tokikkiriza ku lw'abalala naye n'ofumiitiriza mu mutima gwo n'osalawo onoonye, buli obutonzi we bulaba nti oyina okuyaayaana okw'okutegeera n'okumanya bukweggulirawo. Nze okutandika okubeera nga mmanya ebintu bye mbagamba olunaku olwaleero natandikira nga nkyali namu bubuze obw'ekirokole oba obw'obukatuliki kubanga nali mu seminary. Nali nnoonyereza nnyo era nga ndowooza oba ndibeera father, niwe bwagenda ebya father ne ndowooza oba ndibeera pastor bajjajjange bwe baagamba nsome Bible emirundi 4. Naye buli we nasomanga omulundi ogwasooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, nagendanga okuzuula nga ebintu we nabitegeera omulundi ogwasooka ate we ngizzeemu ey'okubiri bikyuse, we nagiddamu owookusatu byakyuka, okujjako nga bye sitaasoma ye yali Chronicles, ebyo by'abajjajja engeri nga we baba restinga. At the end of the day nentegera Lubaale engeri mwali, nentegera engeri we bamanipulatinga bajjajjaffe nga mwebali nga babakozesanga amannya naye nga abaawandiika ebitabo ebyo maanyi ga kizikiza agaayagala okubeera nga gatujja ku mulamwa. Ebyo byonna bibeera biva mu kuyaayaana mu kutegeera n'okumanya okuva eri omutonzi. Obutonzi nejjajjaawo oyo akuvunaanyizibwawo amanyikiddwa nga guardian angel atandika okuwa katugambe enkwaso ezinaakuyamba okusaggula. Ogenda okulaba ng'ogudde katugambe ka website, ogenda okulaba ng'ogudde maybe ku kapapula nga waliwo message gye bayagala otegeere, oba ku mulongo oba ku mulangira oba ku Nnaalongo Kawumpuli oba ku musomesa yenna. Temulowooza nti nno birina kujja buzzi just mu kirooto.
omusambwa oba bajjajjaffe nga baayagadde okubeera ofuna okutegeera n'okumanya bakozesa emiwaatwa mingi. Nze nabagamba engeri we nategeeramukko n'ebintu ebiri mu ddaaka. Waliwo olumu YouTube we yakyankalanamukko accounts eziri protected ku YouTube eza vampire nenza accessingako okumala eddakiika ntono. Kiki nensobola okubeera nga neeyongera okweggulira. Kino okubeera nga obutonzi bwe bwakikola nsobole okubeera nga ntegeera. Naye buli w'owakanya, buli w'otasalawo, kubanga jjukira oli mutonzi eyeetengeredde, buli w'otasalawo munda mu ggwe na kuyaayaana kuyagala kumanya era togenda ku activating amaanyi go. Naye buli w'oyagala okuyaayaana n'okkiriza nti ndi mutonzi neera n'okyatula n'omutima gwo, amaanyi ag'enjawulo gakka mu maanyi mu bwakatonda bwo n'otandika okubeera nga oteekako amaanyi g'obwakatonda bwo. So ng'Abaganda tuyina Kitengejja ono tetumumanyi nti nno atuddemu amaanyi naffe ffennyini agatulimu. Era akatabo oba post eyo gye nataddeyo yabadde ebalaga bamalayika be baagamba nti 149 emitwalo 14,400 ey'abamalayika abalina okujja mu makyusa, abalina okufuuba omukondeere. Ekintu ekyo gye kiri ku mitendera egya waggulu, naye n'emitendera egya wansi gye kiri naffe n'eri ffe ffennyini. Mu bwongo bwaffe oba mu mutwe gwaffe mutuddemu points 144. Ngenda kuzinnyonnyola engeri we zijja era after zifuuka zitya okubeera emitwalo 14,400 nga era ye reflection ey'abamalayika abakkirizibwa okuva eri taata ku Central Sun oba okuva eri ewaka okusobola okubeera nga bajja mu kutaasa planeti. Ate naawe engeri gy'olina gy'weetaasaamu nga ojjamu amabanja ag'ekika agabeera gakutuddemu era nga gatudde mu points ezo oba mwe tuyita obuddooti obwo emitwalo 14,400. Tutandikira ku kakulenge akasooka. Akakulenge akasooka ako kali presenting oba katuddemu ebikoola ebimyufu. Jjukira tuyogerera ku mutendero gw'okusatu. Ku mutendero gw'okusatu wabeerayo ebikoola 4 oba bye twandiise sina bikoola bye twandiise kapaati k'akamuli. Kati akamuli aka Kitengejja bonna nga newankubadde osobola okusanga nga Kitengejja ayina akamuli obumuli obumyufu buno nga bungiko buba bulaga omutendera ate omulala, kubanga osobola okubeera nga oli ku sseŋŋendo oba nga sseŋŋendo gy'eriko waggulu nga akakulenga ako nga tekali mu kugwa, nga kali mu vibrations eza waggulu oba mukitegeera. Kati okuva we twagwa amaanyi gaakendeera ne gakka mu kamuli ne tusigaza obumuli 4. Naye nga n'obumuli buno 4 era busobola okubeera nga buyongerebwamu amaanyi kasita obeera nga obwozezza n'odda ku mitendera egya waggulu. Kati obumuli buno obwa Kitengejja 4 bwe bukola obumuli
obwa kitengejja buna bwe bukola akakulenge akasooka mu bwakatonda bwaffe akali mu bitundu byaffe ebyekyama oba mukitegeera. So obumuli buna obwa kitengejja. Ate wetudda ku kakulenge akokubiri akaliko langi eya orange, kuliko obumuli 6 obwa kitengejja era obwa orange colors era zitukola era nga mwe mulaba wempeereza. Naye bino ebintu tebiri just wabweru nga newankubadde ekiri wabweru kikulaga n'ebiri munda, kubanga jjukira ne maama Nattimba naye ayina obukulenge bwe n'engeri waakuumamu amaanyi g'obwakatonda gw'esseŋŋenda okutwaliza awamu. Kitegeera. So obumuli buna manya 6 bwe bukola akakulenge akokubiri. Kitegeera. Akakulenge akokubiri. Then obumuli 10 ne bukola obumuli obwa kitengejja ne bukola akakulenge akokusatu akatambulira mu kala eya yellow. Obumuli 10. Then obumuli 12 bwe bukola obumuli 12 bwe bukola obumuli 12 bwe bukola akakulenge akokuna akayakamu kala eya kiragala. Obumuli 12. Then wetugenda ku bulago nga ke kakulenge akokutaano kakolebwa obumuli 16 obwa kitengejja. Kino kikulaga just nkulaga amaanyi n'engeri wetukwataganamu mu butonzi, oleme kubeera nga weenyooma otegere nti yeggwe Katonda weeyubula bweyubuzi. Kitegeera. So wetutuuka ate ku liiso eryokusatu ddyo lirina ate obumuli 2. Lwaki? Nti buno obumuli obubiri ate bwo obuli mu kkala eya bululu ate bw'amaanyi bukubisaamu emirundi 2 amaanyi aga bukulenga obwa wansi. Y'ensonga lwaki bwo buyina ki? Buyina obumuli bwo 2 okusingako obwa bano obwa wansi. Kati bwo ate bukubisaamu emirundi 2 mu maanyi. Kitegeera. Kati oddira n'ogatta obukulengo obwa wansi bwe bukola namba 48 n'okubisaamu emirundi 2 kwe kukola obukulenge omanya kwe kukola obumuli 96 obukolebwa ku liiso eryokusatu, kubanga bo eriiso eryokusatu ligattaganya ke kakulenga ak'omukaaga ligattaganya obumuli bwonna, bugattaganya amaanyi g'obumuli obwa wansi bwonna emirundi 2 wokubigezaamu n'ofuna 96. Kati w'ogattaganya 96 n'ogattaganya ne 16 n'ogattaganya ne 12 n'ogattaganya ne 10 n'ogattaganya n'omukaaga akakulenga akokubiri n'ogattaganya ne 4 ofuna ttoto y'obumuli 144. Kati 144 buno buli presentingibwa n'obutuli oba bwe twandiyise light points bwe twandiyise nga obufundikwa obuli mu bwongo bwaffe
144 oba mukitegeera 144 obufundiko obwo bwe twandisenga oba abadokita ndowooza babuyitanga ze twandisenga panels ezikwataganya information mu bwongo 144 ze twandise light points 144 nga era buli presentinga obumuli bwe bumu obwa kitengejja kataate otuuka ku kamuli ak'okumutwe nga enguuvu yaffe gyemanyikiddwa nga corona oba emanyikiddwa nga akakulenge ak'omusanvu akalipresentingibwa omuliro oba kala eyakakobe ow'amazzi yate kakubisaamu emirundi 100 akakulenge kano kakubisaamu emirundi 100 era ke katudde mu bwabajjajja mukasa kakubisaamu emirundi 100 amaanyi g'obumuli obw'obukulenge ate obwa wansi kati 144 times 100 woofunira emitwalo 14,114 ez'obumuli obutuula ku nguuvu eri waggulu ku mutwe gwaffe kati ekyo kye kiri presentinga bamalayika be bagyogerako mu revolution nti be balina okujja okutaasa sseŋŋendo n'okukola ki n'okufuuwa emirere jjukira n'amaanyi ag'ekizikiza nabo balina bamalayika baabwe mu bw'ekizikiza era nabo babeera kubeera nga bakwataganyizza embeera mu bw'ekizikiza baabwe waliwo emyoyo egy'ekizikiza egibadde girina okukola emikolo egy'okuteekamu amanattimba mu bw'ekizikiza kubanga buli kimu kitambulira mu bulongo y'ensonga lwaki baabakyaya buli kintu kyonna babalaga simanyi piramidi ne mugamba piramidi yakola kinaye nga piramidi kye bategeeza ssabo kati omuganda ye abeera kubeera nga eyafominga oba badvampire mu kubeera nga bakola ebintu byabwe oba dola nga basinzidde mu Buganda banditaddewo mu kifo kya piramidi wandibaddewo ssabo lya Buganda kubanga kye kimu kitegera y'ensonga lwaki era n'ewaffe wennyini baabakyaye essabo amasabo agaali mu nju amasabo agaali mu maaso g'ewaka mu luggya ne mugajjawo kati temukyayina na kubijja bo kye baakola ku promotinga byabwe naye nga ebyabwe era bikola ne ku sayidi yaffe era teweewuunya kusanga nga osanga ebimuli bino ebya kitengejja nabyo nga bikola ku sayidi yaabwe kubanga jjukira bo baayawukana mu sayidi emu tekigaana kubeera nga bayina nabo settings ezimu nga newankubadde oyinza ozisanga nga zo ziri haafuwe mu bo kati ezisigadde baziriikiriza kuba katonda ki balala kitegera baziriikiriza mu katonda balala so buli wootegeera n'olongoosa obukulenge bwo buno n'olongoosa emisota gy'obulongo gy'embulongo oba obwamago obutudde ku nkiziyo kye bayita kondorini amaanyi aga katonda mu bwakiwanuka gayambuka ne gakwataganya n'enguuvu yo ne gakwataganya n'obwongo bwo we wali points 144 ne zigattaganya n'enguuvu yo then n'obeera nga weetukuzza otukuzza ekyombo kyo then n'obeera nga wejje mu mabanja ag'ekika oba okitegera
wejje obeera onaazizaamu enzikiza n'amabanja n'obwo obugulumbo obubeera byozze ozimba mu bwakatonda bwo. Kifa Abaganda kye tuyita amabanja g'ekika, naye nga gatandikira gali mu buli kinnoomu, era enzikiza eno ebeera mu buli kinnoomu. Era nga okuwangula enzikiza eno oyina okubeera nga oyiga engeri gy'olina okubeera nga ojjamu enzikiza eno, kubanga enzikiza eno ereetebwa ebirowoozo eby'ekizikiza byozze otambula nabyo mu lugendo lwo, we wali ekisolo, we wali enkoko, w'obadde omuntu mu mukazi n'omusajja emirundi mingi, empuliraayo ey'ekizikiza yebeera etadde obugulumbo mu bukulenge bwo ne buzibikira. Oba mukitegeera? Era obukulenge buno 17 bwe bumu mu bitabo bwe bayogerako nga ekyakye 7, ebbaluwa 7, emyoyo 7, ettawaazo 7, emmunyeenye 7, amakondeere 7, amaaso 7, bamalayika 7, emitwe 7 egyasimanyi omukazi simanyi biki, simanyi enguuvu 7, endwadde 7, ebibya 7, ensozi 7, bakabaka 7, ebirooto 7, byonna bijjibwa munda mu ggwe nze naawe. Story. Era olina okutegeera nti nno ebitabo byonna biri just a metaphor ey'olugero oluli munda mu ggwe. Lugero lwo ggwe nange, lugero lwo nataddewo ku page eya gwegombolola ne zuula obwakatonda ku Facebook nga mbagamba nti Katonda mutwale nti gwe mutima gwo, oba ensibuko, amaanyi ag'ensibuko, oba entegeera ey'obwawamu. Kitegeera? Entegeera ey'obwawamu. Buli y'oyawukana mu bwakatonda bwo n'otandika okubeera nga oteeka Katonda wabweru, then awo w'otandikira okufuna ebizibu n'otandika n'okucreatinga ebizibu mu bwakatonda bwo, kubanga obeera oyawukanye n'obutonzi nga weegaanye obusika bwo ng'omutonzi eyeetengeredde. Kitegeera? So kyekyo kye mbadde njagala okubeera nga mbabuuliramu. Ekirala, nga bakatonda tulina okwetegekera nti wagenda kubeerawo enkyukakyuka mu ndabika yaffe mu kweyobola. Nga we mulaba nti nno ekisaanyi we kibeera nga kikyuka, ekisaanyi we kibeera nga kikyuka, kibeera tekimanyi kye kigenda kufuuka, naye kikkiriza ekyo kyonna kye kibeera kifuuse. Naffe kye kiseera tukkirize kyonna ekigenda okubeera nga kijja oba nga kifuuka, kubanga kigenda kuba kitufuula kubeera nga tweyongera maanyi. Gwe ekisaanyi we kibeera nga kitambula ku muti kibeera kimanyi nti nno kisobola okubuuka, naye kikkiriza process n'egenda, naye era process eno erimu ebisoomoozebwa, erimu okwerekereza,
ekisaanyi kirya ebiseera byonna naye kituuka ekiseera ne kikola ki ne kirekerawo okulya ne kistoppinga ne kinvaatinga n'engeri we kibadde kitambula ne kibeera wamu ne kikkiriza process etambule. Tubeere bagumiikiriza bakatonda bannange, tuleke ebintu bitambule mu nnakyowe. Toteebereza nnyo nga newankubadde ng'abalya mmere tulina okuteebereza, naye kola gwe ky'oba okola, leka ebintu bitambule mu ntambula yaabyo mu bw'obwakatonda bwabwo mu butonzi obukutuddemu. Towankawanka kubeera nga otuuka ogambe nti njagala kukola nga oba mbeere ng'ono oba leka beera gwe ky'oli. Amazima go gakutuddemu, gwe kola ekyo omutima gwo gwe gamba kubanga omulimu guli munda mu ggwe. Bangi bakatonda beebuuza mu kaseera kano kiki kye basobola okubeera nga bateekawo era kiki ekyabaleeta. Katonda munnange, njagala kuddamu okubeerawo kwokka wano kumatalinga, kikkirize era kikole kikimanye nti nno okubeerawo okwo kintu ky'amaanyi nnyo olunaku olwaleero. Okussa amayengo ng'okwesa ekyombo kyo n'okwezuula n'okusobola okubeera ng'okola omulimu munda mu ggwe, kubanga togenda kussa mayengo nga tegayina kyombo kitukudde mwe kigagenda kuyita. Mwenna abaatandika ffenna we twali tutandika twali tulowooza nti byakusaaga, twali tulowooza nga tugamba otandika otya okubeera ng'owulira amayengo gatambula mu mubiri. We twalemerako ne tutandika obutonzi ne butandika okubeera nga bukola ki? Kati owulira nga amayengo ogatambuza ng'okozesa ebirowoozo era n'owulira ddala nga gakwetoolodde, n'owulira ng'ogayingiza ne gakuyingira. Ne tuva ku stage eyo ne tudda ku stage ey'ekiwujjo, okuwulira ekiwujjo, okubeera nga kikola ki? Twagenda okuwulira nga owulira ekiwujjo ky'ekintu kyetooloola ku mutwe, kati wamanyiira. Kitegeera? Bajjajja ne batugamba muyina okubeera n'emmanya n'enjuba yammwe. W'okola ekimuli eky'obulamu ekya kitengejja mu kaseera we kabeera nga katuuse nga weeyozezza, then ogenda okuwulira enjuba ebeera etudde ku kakulengeka ak'okuna. Naye leka buli kimu kigende step by step, kubanga w'obeera nga olima nnimiro togenda kutandikira mu makkati bagambe nti oli kulima. Batandikira weetandikira ekibanja kyo wekitandikira n'ogenda ng'oyoza mpola mpola. Togendera ku peesi y'abantu balala bakatonda balala. Ekirala bajjajjaffe baatusabye tuleme kubeera nga tugendera ku ebyo programming ey'ekikadde y'ekizikiza gye yatuteekamu ey'ebyawandiikibwa eyo gye bazze bagamba simanyi ebiyinja bigenda kugwa, simanyi revolution, simanyi enkomerero y'ensi. Tuli programming gwe eyo y'ensi gy'oyagala. Oli katonda eyeetengeredde, tubeere positive, beera nga tutonda, tubeere nga tutonda ensi eyo gye twagala ennungi. Ensi eri positive, ensi ejjuddemu ekitangaala. We babeera nga bo baali bayagala ntalo simanyi ze zigenda okuendinga up ensi, ffe katuteekewo ddembe nti tewaliwo kibi kigenda kubeerawo, nga newankubadde waliwo abamu abatayagala kweyubula, leka bagende bulungi nga tebayise mu kubonaabona. Ekyo tusobola okikuula, tusobola okikola ki? Okiteekawo nga bakatonda, nga tuli programminga, nga twewayaringa, nga tuteekamu entonde ennungi. We babeera nga bagambye nga tuyagala nga bannaffe tebayagala kweyubula, bagende bulungi. At least tumanye nti nno we babeera nga basazeewo bagende omulundi gumu weccuyi, baleme kubonaabona.
baleme kuyisibwa nga zombi nga vampire weeyagala okubeera ng'ebayisa. Tuddemu tutonde ate tubasiibule bulungi, si kubeera nga bayita mu bulumi. Amaanyi gali mu nze naawe, tokkiriza kubeera nga ebyo bye bakugamba ku social media bye bazze batugamba ne simanyi ebikinja kigenda kujja kikole kisaanyeewo simanyi biki. Nedda, gwe kyusa endowooza yo, gwe nsi ki gy'oyagala, enkomekerero gyagala otya. Ekirala, bajjajjaffe batutegeeza okubeera nga twaniriza obusobozi obujja. Tugenda kubeera n'obusobozi obw'ekika ekya waggulu okusinga nga we tubadde. Tugenda kubeera nga tuyina obwagazi okusinga ne we tubadde. Tugenda kubeera beesimbu okusinga nga we tubadde, kubanga jjukira emitendera gye tuddako tuba tukozesa nga olulimi lubeera birowoozo, nga omuntu asobola okusoma ebirowoozo, ekitegeeza nti obeera tosobola kulimba muntu mulala, ekitegeeza nti nno tugenda kubeera nga twesigaŋŋana. Tugenda kubeera n'enfuga empya. Eyo by'oba oteeka mu birowoozo byo, enfuga empya, byonna biri set. Gwe kkiriza gaana, gwe nfuga ki empya gy'oyagala nga ggwe. Tugenda kubikola kubanga kino reset mpya, nga woolaba nti no kompyuta weebeera ekaddiye ogenda n'ogula software omupya, oba w'obeera ng'omanyi IT n'omuprogramminga n'ojja n'omuteekako engeri gy'oyagala kompyuta yo ekole empya nga tekyekwatira nga weebadde mu kikadde ekibadde kiraakinga nga kibadde kyetaagisibwa, then this time n'okiprogramminga n'okiteekawo. Gwe nange oli kompyuta weeprogramminge oyagalamu biki mu kompyuta yo. Tugenda kuzuukusa ebirabo ebyo bye tuzze tweyubuliramu. Obadde engineer, waliko dokita, waliko omunozi w'eddagala, waliko maybe emirimu egy'enjawulo, talents ez'enjawulo, zonna tugenda kubeera nga tuzizuukusa. Yeeyo ensi empya. Tugenda kubeera nga tweyabya mu ngeri ey'enjawulo nga tuyogera amazima gaffe. Ebyo byonna byeprogrammingemu. Manya nti nno yeeyo ensi empya gye tugenda okubeera nga tukola ki, nga tutambuliramu. Manya nti buvunaanyizibwa bwo mu lugendo luno, ye gw'alina obuvunaanyizibwa okuwangula. Tewaliwo agenda kutuulira bigezo, naye buvunaanyizibwa bwo nga Katonda. Jjukira abaana olina just bakuuma bukuumi na kuba protecting okuva eri maanyi g'ekizikiza, naye ggwe ng'omuntu omukulu eyeesaliddewo buvunaanyizibwa bwo okubeera nga okola ekyo ekyakuleeta. Omulimu guli munda mu ggwe, nga tonnaba kugamba kutaasa nsi. Manya nti nno ensi etankuuse, ebyo by'olaba bitankuuse biri munda mu ggwe. Sooka obirongoose obiggyemu. Kitegera, kubanga buli w'olaba ebirala ebibi oba obubi obuli mu nsi, n'obeera nga owulira obukaawu n'obulumi munda mu ggwe, manya nti nno naawe kennyini munda ebyo by'olaba bikutuddemu. So sooka weetereeze. We weetereeza n'amayengo go ne gakyusa, ogenda kukyusa engeri gy'olabamu ensi, then oleete ekitangaala ekinaakyusa ate ensi mu ngeri gy'oyagala ogitondemu ng'omutonzi eyeetengeredde. Jjukira, omutonzi ye ggwe, omutonzi mutima gwo, era omutonzi ye ntebe y'amagezi. Byonna bye bimu.
weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Mpozi ekirala kyesitayogedde, tokaka mutonzi mulala yenna kubeera ng'ayiga oba kubeera nga yeeyobola, wabeera nga tayagala leka akungule, togenda kumusiibako kubeera nga afeesinga ekyo gwe ky'omanyi kye kubanga bino bigezo tosobola kumukaka kuyiga. Waliwo abamu abayagala okubeera nga bagoberera bugoberezi, kuwuliriza buwuliriza ng'alinga awuliriza just music. Kitegera si ebibwe bityo si we biri. Ensi ey'emyoyo si ya entertainment, naye omulimu guli munda mu ggwe. Okoze eki? Ofuddeyo ki? Weefuddeko ki nga ggwe nga Katonda yeetengeredde? Okoze eki on a daily basis? Si byabalirirwe mulundi gumu, naye amayengo gano agakutuddemu olina okugayiga, engeri w'olina okugalongoosaamu, engeri obwakatonda bwe buli, ove mu kizikiza, kubanga jjukira ekizikiza kumanya mazima agakutuddemu oba amazima agakukola. Amazima we gatali then we wasigala ekizikiza. Buli amazima we gatabeera then bulimba bwe bubeera busigaddewo. Ekitegeeza nno mubeera mugenda kugambolinga bugambolinzi n'obulamu. Kitegeera weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi kitangaala eky'amazima, nkusindikira ekitangaala eky'amazima. Ndi kwagala okutukuvu, nkusindikira okwagala okutukuvu. Ndi bulamu, nkusindikira obulamu. Ndi ddembe, nkusindikira eddembe. Ndi muwanguzi, nkusindikira obuwanguzi. Weewaawo akuume atakuumira mpeera.